Yamamba abeeromu n'avumaganya ekika kyonna. Ono kadaama housemaid bw'akola ebintu ejjako stress. Well and good. Naye njagala kubategeeza leero tewamanya nti emyaka nga 2 mabega tewamanya nti ojja kulobwa kadaama. Necha tojja kumanya kigenda mu maaso ng'ovudde bwa kadaama ozze Uganda. Video zokola zisigalawo zitrendinga zisigala mu store mu application zonna zokozedde printer TikTok video yesigalawo. Watyango omaze okukola omulimu gwa kadaama ozze Uganda oyagala kubaka ekyo kyokola ekyobuvunaanyizibwa. Olinawo mwana wo, olina bannazaala, olina ekika kiramba. Toyagadde kumanya naye ngamba oyagala okumanya lwakuba likes za TikTok kuza account kukuli bubi tandise okukola ebintu nayo ta feelinga wabula ate oyagala likes information yange sina buyinza busobola bagana buli muntu waddembe okukola kyayagala naye muganda wange nze nkugamba ekintu ekikuli kuliisa kubanga tukiraba tokola kintu lwa likes sira ebintu byemukola ebyo si byokka bikola likes tunulya TikTok z'abantu ezikuze olinga ayogera boogezi tunulya TikTok z'abantu gundi zonna si byo bintu bigenda kumalamu atogende Uganda oyagala ekintu ekyobuvunaanyizibwa video bazikugireyo zikuswaze. Gwe mukwano gwange muganda wange nkimanyi muba n'obudde mu nnyumba eyo ne bwefurukuta ne mukola ki naye manya naye wantu awo singa okoledde wantu awo nga bakuteze kamera omwalabu wasingana kividiyo nga kino ebintu biweekozaakoza si kyomusuubira okukola n'omala ne mugamba abalabu babi laba ekintu kyokola ekintu wekityo weero comedy gyali tumumanyi comedy bangi naye ne tuluba sirya comedy just madness because of likes. Nze bakadaama bangi abakomentinze nga bagamba ono atuswaza akola atya naye balina okwogera ku kintu kya kubanga olwedde kadaama kyafuuka nga famire y'abantu natandise n'olugero olugamba nti omulamu mamba ab'omu tagaba bikabe kadaama byasiriwala naye nga wali abobuvunaanyizibwa gwe nnyanga nasindika emesaji yange gwe akola video nga zino timanya leero tuwamanya nti ojja kuba bwa kadaama enkya togenda kumanya mugenda kuddayo eyo myaka ng'emeka mugende mu bifo byolaba nti naawe at least osaana obe ng'omuntu nga bakugirayo ekintu nga kino kisigala sigalawo kyo muyige okwesetingira ekkubo munaayita nga teririmu maggwa n'amacupa. Tulekerawo okulowoozanga abavubuka. Njagala kwogerako nammwe abaana abawala simanyi oba lwaki temuyiga bantu mmwe simanyi kikyamu kiki baliko baganda bange abaana abamu kirabika mugenda okujja eno okukola nga temumaze kuyita mu counseling nga temumaze kuyita mu kutendekebwa nga companies tezimaze kubatendeka okitegeera nga tebamaze kubagamba the do's and the don'ts you don't have to do bw'oba ng'ozze eno mu nsi z'obuwarabu ebintu bingi nnyo ebitakkirizibwa mu nsi zino baganda bange olw'okuba nti gwoba tobimanyi oba olumu oba obimanyi naye ne weesuulirayo gwe nagamba ng'ogamba kasita ngenda kikola nga tewali andaba baganda bange olimba. Waliwo akatambi kenina mu inbox olwa community guidance akatambi kaneeno kagenda kunnemesa okuba nga nkapostinga ngezezaako okateekayo naye olw'ekitiibwa kyempa abawagizi bange abanfollowinga kweno page teekako n'ensimu endi nti location tetukkiriza kubanga tusaasaanya ebintu weebiti akatambi kano nkyakayina mu inbox yange naye nga nkyali mu kulumwa akamwana muwala inkuba kyeyo omuna Uganda akatambi ke kafulumye ng'ali mu kumastabetinga. Baganda bange ffe tetwagala kumanya bintu bye mukola nedda tetwagala kumanya bintu bye mukola kizibu nnyo omuntu okusanyukira akatambi nga bwe kati nze nsiba mbagamba nti nno gwe wandiba mu nnyumba ya mukama wo nga gwolowooza buli kyokola kyonna kigenda kusigala omwo muganda wange olunaku lujja kkeera ku makya ekintu kyokola kifulume obutambi obumu nga bali mu kubatta bali mu basalaasala obutambi obumu nga mufudde obutambi obumu nga muliko bye mwekola bakama bammwe be babufulumye nze nsiba mbagamba lwaki nti you people are monitored bantu mmwe bali baba monitored
alinga kino ekintu nkibagambye ebbanka lyonna tosobola kubeera mu nyumba ya muwarabu nga takutaddeeko liiso. Ne mbagamba amasimu gammwe olw'okuba nga gali mu location y'ensi gye muli, amasimu gammwe buli simu gy'okozesa communication y'eno abakola mu bya communication eby'empuliziganya obutambi obwo babeera nabwo, message zoyogera ku simu babeera nazo. Naye olw'okuba nti bo omulimu gwabwe kubeera nga kukipinga mmwe bantu information yammwe ng'eri secured, kyova olaba ebintu bingi bizibibwa. Naye wobeera ne mukama wo alina obudde obw'okutambulirako, mukama wo atalina byakola, asobola okukwanika ebbanga lyonna. Muganda waffe ono yabadde mu luumu ye ng'ali mu kwekolako emikolo, ali mu kumastabetinga, ali mu kwesonseka kyukamba eno waali ku ssimu nga kiraga nti omuntu gwali mu kwogera naye bali mu mukwano, basinda mukwano. Relationships zino ezeewala, okubeera n'abasajja be musiŋŋana ku intaneti, abasajja be mujja ku imo, abasajja be mujja ku botimu, ne babajja ku mulamwa ne batandika bakozesa ensobi okutta essimu weerikodinga, eno oli mu kuyimba buyimba bwa mukwano, eno weweesooseka engalo, gwe tewategedde nti awantu w'obulijjo w'okolera ebyo ebintu waliwo kamera. Ennyumba z'abana abantu zirimu kamera baganda bange. Omuwarabu asobola ogikuteekera mu kisenge, asobola ogiteeka mu toyireti, naye nga gwe tomanyi ng'alina ensonga ze lwaki. Kati akatambi kaaliikinze. Bantu mmwe bannange lwaki temuyiga ebintu ebimu ne mubiyiga ne mubyekomako? Tukitegeera nti kale muyina obwagazi, muli bantu muyina obwagazi, tukitegeera. Naye omuntu yenna akwagala atasobola kera kumakya kugamba weebambe onkubira ebifaananyi. Omuntu akwagala tasobola kera kumakya kugamba omanyi tukole omukwano gw'okusimu, ebintu ebyo musobola okubigaana. Bw'abanga ali serious akwagala ebyaddala, mugambe akulinde okomewo ewaka. Ye bannange nga sisobola kussa bulungi. Omukka buliranga akozesa buli wengezaako okusika omukka numizibwa muli munda, mpuliranga numizibwa okufaako obufi. Simanyi ye baganda bange mugezeeko okulaba nti mwewa limit ku bintu bye mukola, era nga wano era weewali akatambi ka mwana muwala omulala eyasaasaanyiza akatambi ku mikutu gye egya TikTok ng'alina ebintu byakola. N'akatambi ako tugenda bba tukabateerayo era tubaweeko n'endowooza zaako. Amannya nsigadde yenze Shila Aditanga.